mujje kuno kwanda Rose Media Region nkwaniza onakola nanko bazemire mujjo najjo tusake ngalo mukwana subscribe nze tweyanziza nnyo tweyanze gata naba bambi subscribing ateka ko notification bell uteka videos no berengwa omukwaba basokoziraba lwalero nkuletedde bifa ku Honorable Prime Minister obe yaliko Prime Minister Amama Mbabazi nga bibi ddala Abannayuganda bamulumbye ku hotel gy'abadde agumbye ne bamugobesaamu kubanga bagamba nti akomewe e Kampala gy'abafunira obujjanjabi yali agenda kujjanjabi we London olwa stroke yamukuba naye Abannayuganda bamulumbye ne bamugamba avunaanyizibwa ku ebyo ebigenda obubi mu ggwanga era ne bamugobesaamu kakana nga hotel emusibiddeko ebyanguwa ate bambi omusinga wa Renzurur bambi gye buvuddeko baamuta naye amawulire amabi agali mu district oba mu region ye kaseese essomero erimu bambi lyalumbiddwa ne batta abaana basoba mu 40 era nga baabokyeza omuliro abalaba bafumise ebiso abaana ne babatematema ate ne bakuulitawo n'abaana abamu n'abantu ab'okukyalo nga bino bigambibwa nti byakoleddwa aba ADF mu Bukambwe ate ye Angel Nicole bambi omu ku abadde TikTok ow'amaanyi nga gyabuddeko yafuna olubuto n'ateeka videos ez'enjawulo ebya baby shower era ng'ekintu kino kyalesa abantu bangi nga beemulugunya nga bayogera ebintu bingi nga bagamba nti omuntu alina kulaga bifaananyi naye bambi jjo yazikidwa yafa gye buvuddeko naye olunaku lwajjo bambi yateekeddwa mu nnyumba ye ey'oluvannyuma era ensonga eno Love Mase alina kyagyogerako n'omugenzi tusaba Mukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe ate ye PrettyNicole agamba mbu yawonye okufiiramu eri essomero mbu muyabadde asomera era nga ye ebyokusoma mwana tabyagalira ddala yaddukayo ku ssomero abantu ne beeraliikira oyo omukyala abadde amuweerera bambi ne yeeraliikira naye yavuddeyo ku live n'ayogera ensonga lwaki yadduse ku ssomero era n'agamba nti yawonye n'okufiira mu ssomero wabula Calvin Kayanja yamwambalidde n'agamba nti ono PrettyNicole eddiguli gy'asobola ya bufumbo omuzadde we teyeebuuza bulungi kandi kutere mukwano beere ng'obirabako Mukama omulungi akunkumire bye. Even your body is done. Shame on you. Sombera agamba nti omusingo okufuna ekisonyiwo kya gavumenti ekyabadde kimwetaagisa okusooka okukkiriza nti emisango egyabadde gimuvunaanibwa yagizza alowooza nti mukama we yakikola kutaasa abaana b'abantu be yasibwa nabo yali ayagala ye n'abuli muntu bagende bavuwe mu kubonabona kubanga okukkiriza kwe kuyambye abantu 218 bona bagenzi. Ono era agamba nti wadde enkola eno yataasizza mukama we y'ekisumbire tagenda kwekkiriranya. Eryo essomero lirino balyokezza olali eryo abaana bafiiriddeyo munda abadde badduse nga bagenze mu siringi okwekweka nabo ne babookerayo abaana babookeddeyo ate ne bagenze n'abaana abalala 7 bagamba abaana abalala 7 abawala ADF egenze nabo naye nga abadde alawa kibalu so abantu bagamba tutekeko bomu abana nga bagamba togira kati abala bawoze simanya omulimu tugukoze mu 7 akakitegere tu metroni aduse amazena adduka yadduse nga abalaba bulungi nyinyi nolwekyo bwabanga ze reporter asobola okola ki okubibuuza obulungi n'abitegeera bulungi ebyo nno nolwekyo kyekyo so abantu bambi babo bangi abantu we bali bangi nnyo bazze okulaba kati abantu poliisi ejolaba kati egenda era abo bawaliwo abagenze yo mu nsiko gye babatutte waliwo ekipaaka balawo bawaliwo be bassa bala omwana nempulira pain emwe doctor I can feel you I feel my skin origisala binuma bichebyo kati natya nnyo cause bali ba papa pressure yange yali it is on and off kati ne banzijawo ne bankuba kalifomu w'omusuwa ne neebakira ddala so that banzijamu nga suulira eri pain kati okalifomu bankuba mungi actually n'omutu ogwo kyobola guntawaanyiza nnyo ate we banzija mu theatre I need interest abagenyi baali bangi wenadde nguluna nga was so excited tandikiddewo okukwata simu I'm talking to everyone. Angela, until we meet again. Sambre mabega sambre pola
Mugenda kunsonyiwa naye abaami abali wano abakazi bamwe mubajje ku media nga bali mbuto mwe mulowooza nti ba step maza bakula tebatwagala batulaba wano ku media nga tukola zi baby shower mutuweereza ebirabo by'amamotoka mutuweereza ebirabo by'engoye mutuweereza ebirabo byati nosuubira step maza wo okuleko yineeyine tuyina abasajja baffe nga baali babaddeko n'abakazi abalala bajja baffe betuyita nti bajja baffe ali eri wuuyo kyana mukaka abona gwe bakoledde baby shower bakuwadde emmotoka eno wenna kugamba gwaliwo nosuubira okutereera kuleko nywa amazzi abaami abali wano mbananga bakazi bamwe nga bayina embuto mubaleke babeere eyo temubateeka ku media Uganda temuziyita ensi z'abazungu mugenda kufiirwa nnyo bakazi bamwe mukwana edda bafunanga embuto batata baffe ne babeera nga tewali agamba ow'okukyalo nti mukazi wange ali lubuto mukazi n'atuuka okuzaala nga ab'okukyalo badde tebamanyi naye gwe n'ofuna olubuto n'ojja ku media ne weebikula olubuto lwo bakukiisinge naye nga waliyo omusajja wo nga yazaala omukazi abaana tabalabirira gw'oli eno bakusuuta n'olubuto mukwano mugenda kufa mugwewo nze bwe mba nkozeseza olulimi olubi amusori abili fuck musomero lina badde nsomera baseeyo abaana abili mu bameka abili 25 oh fuck you see now you're telling me to go back in those ends kaseese why did they kill me you people I still love myself and I still love my life bagenzeyo ne batta abaana kati nange esinga adi actually ndi mulokole wadde mujja kumma but ndi mulokole katonda ate yambikulira ekyo ekintu kansoke mbazeko kati ni munziri katonda yambikulira ekyo ekintu before nga sinabava tasobola kuddayo ku ssomero agambye ebyokusoma baali mukaka tasobola kudda ku ssomero naye n'abazadde obutasensinga mwerabanga PrettyNicole amaze okulonda ku bulamu bw'ensi ne mulowooza nti ayinza okubisomayo bava kumuggyako interview agambye nze sisobola kudda mu kiraasi kusoma ngezezzaako bisomo bikwata byagalanye agambye obusomesa obumu bujja bwe buti ne bwagala okumanyiira nendaba nga njula bwisampi gwoyinza okukwata ennyanya envundo gisule munnamu characteristics z'omwana ono ne byonna bye tulabye byazaakola n'ebibinja byabadde nabyo kati oyo agenda kugamba ki bayizi banne oyo mwana akyayinza okwambala olugoye oluwanvu awulira lumwokya n'okumwokya bebuusange ku ssomero asaza akasikaati bagenda beebuguliza ku basomesa agenze kuleeta bizibu abadde asaana bbaala bamufunire obwa receptionist ate nkubuulira kino saala nga bakugamba nti omwana wo atudde ku kirasi ku desiki ye omu ne PrettyNicole bantu beetaaga bufumbo mubateeka mu masomero era wakati omuzadde nalaba akatambike n'agaba alooya bamwadvisinga bubi naye singa yajjamu ffe abazadde twandimugambye ekituufu mwana wo olaba atandise kulwanira basajja in this age diguli gy'asobola okufuna mu nsi ne gy'asobola okukola ya bufumbo